The words that you said to me, no never sane mama wange, you lady. Ate no mwe mulowooza nti no ayina be yabigamba nga abibagamba ku kamera nga ayimirira mu kamera nenze yabingamba face to face twasharinganga akatanda nze nga nsula mu gunde ya waggulu nga asula wansi bino yabingamba face to face nanzigira yakambe. It was people to come and intermediate us because I lost also my temper. I would do anything. But the words you said to me hurt me. And before you apologize to me, you have a lot of people to apologize to. You're not suffering because in the name of Tufudde and you come out, whatever. It is your life. It is your life. It is your life. But people, let us learn. Let us learn. Back with deporting okuva Saudi Arabia. You came to Dubai, you never learned. You never learned. Tuyina obulumi nze era abantu bonna benzije benalinyiziza. I apologized to them. I apologized to them. Abamu message mini box bazirabanga. I went personally nemba apologizing gira. But if we are still paying attention to people who seek sympathy, banange tumusonyiwe simanyanga. I tell you, amaziga ga Maclean kuba even the day Maclean first came to that bed space nakulaga okuva gye byatandikidde okuva ku party esookera ddala paka kwesembayo era Maclean avuddeyo naye wako obujulizi n'agamba nti ensonga lwaki Don Asiya azibwa e Uganda era yagenda ku poliisi mu kuggalawo omusango kuba bamugamba alina okufuna obwenkanya bamubuuza oyagala tumukolere ki, tumudiportinge oba akusasule ssente oba afuna obwenkanya. N'abagamba nti njagala omusango mugujjeyo bagujjeyo naye njagala bamudiportinge adde waka era Don Asiya n'adiportingibwa. Oluvannyuma lwa Don Asiya okuvumawo bonna abaana be yali abeera nabo mu mugondi mu luumu yeemu be bamwaniriza okugenda e Dubai yagenda talina kyalina abadde bamuyambyeko okutandika obulamu mpaka wabadde atuuse e Dubai ne bonna yabavuma n'abasesebula nga kwotadde n'oyo Big Jo eyamubeererangawo eyamulwaniranga entalo zonna bamusibye nga akola live akunga Don Asiya okuva e Saudi Arabia nga Big Jo amubeererawo ng'abantu bonna bamuvaamu naye nga Big Jo Yugi Extra n'abalala nga bamubeererawo bamuwolereza naye ku ssaawa eno olaba abantu bamuvuddemu ennamba esinga abantu bavayo bagamba nti oba bamusibe tumukooye tawulira biki eruli emabegako ng'abantu bakola live ez'enjawulo bamusansirako bane Don Asiya batandise okusonda ne kati wakyali n'omu avaayo. Oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuvaayo ne balaga oba ne nga bakomplaininga ku lw'obusungu oba ku lw'ebintu ebingi ku lw'amaziga Don Asiya gabakaabiza ate nga ne Uganda Louis Light full figure n'abalala bonna bamutwala kumusiba. Byonna nja kubeera nga mbikutuusa kwano Ochano Media kwokyali nenga wasuzo tyasibe tyagwe n'omulungi ampuliriza Ochano Media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwalabira okunyiga notification bell obenga notified when take out video empya. Nyongera okujukiza jana airport pick up tukola airport pick up services za fenuje emiwendo gyaffe giri wansi ddala tulina discount nga bw'ogiraba ku lunaku olw'Emmande ng'ennaku z'omwezi 24 guno gwennyini omwezi ogwa February mujje tutambule ffenna ku layisi bw'oba olina muno gw'omanyi akomawo ku lunaku olw'Emmande muweerezeeko prices oba muweerezeeko kanamba ajje tutambule ffenna ebbeeyi ogenda gisanga weewantu ewalala ate ojje ku WhatsApp tuteesa tuba tetusula kulemerwa naddala ng'oli serious tuzuula omwagalawo tukuzuulira omwagalawo otegeere nti oba akwagala oba nedda oba bulijjo omuntu gw'oliko nga love yagivaamu ddala gikulekamu oba nti oba akugatika birina tubaera tujja kubiraba tuzuula omwagalawo ate tukola surprise ne delivery twesige tukola surprise oyagala ya birthday oyagala yaki namba yaffe ku screen enamba erizo 704 44 40 58 twesige tukuzuulire omwagalawo tukusurprisingire tukushoppingire ebintu oyagala kushoppingira nga kwotadde n'okudelivaringira byonna tubikola tukyusa ne ssente eri gwe naakomyewo ne ssente zo tebadadikira kudda na ssente zo munnange tuzikyuse ne tuzikuwanga we zirina okubeera si bino byabatema ssente ku airport munneesige baddiya mbakole ku services zange nnungi katweyongere nina obulumi
And I tell you, if you are looking for people to apologize to, Smart is one of them. And I tell you, you will never live a happy life until you apologize to me. Kadino Bawadebalo was a Maclean is the cause of your sadness. I'm also one of them. A lot of people, you don't know what that girl went through. Okutuko teka yo musango zemba gambye police ye Dubai is one of the police jotia. Omuntu akole ekintu wanene Dubai naye gwe nga gwe bakikoze n'otya n'ogenda ku police. Because police yawa netika. But if that girl had the guts to move and open up a case in Dubai, shout out to you, lady. You're strong. If that girl had the guts to go and open up a case in Dubai, you don't know what she went through. I swear to my living God, if you girl did that to me, you would rot in heaven. In prison, sorry. I'm not here to support what she did. It is her life. I don't give a damn. But I swear to God. Cause wakwata no kuba kapa yange. An innocent animal that was going to be sleeping with me in my bed because I have no problem with cats. Ole tote kapa mu nyumba bichi wali badde okola boti n'ogikuba n'okasuke emmere yayo bichi no nangiro okwebaka ne kitange oli kasiyazi webaka tata we yakusiyaga bichi. My father died years back tewamulaba nako no nebasa ne mange. I swear to God, I will never forgive you. I'll never, unless you apologize to me. Ate mu abasinga nze mbagambi yabibagambira mu kamera nze yabingambanga face to face. Yabingambanga face to nga tukyeyongerera ddala abantu balina obulumi okusinziira ku Don Asiya byazzenga abatuusaako oba byazzenga abayisaamu. Kyobulanga oluusi bagamba nti bw'osanga ng'omuntu ku kkubo oba ng'osanga omuntu ng'abonaabona si kyangu kumala gamuyamba kuba oluusi aba asasulira ebyo bye yakola. Kuba abantu bangi Don Asiya bazzenga avuma kati yagamba nti be banona Don Asiya kutya be bambeererawo be bamuyamba be bamuwa entandikwa mu Dubai naye n'amaliriza nga amwebasiza ne mama we n'amaliriza nga amwebasiza ne kitaawe n'amaliriza nga amwogeredde amafuukuula ebigenda n'ebidda bingi abantu ebiwundu bye balina ku mitima bye batasobola kunyiga ye abagamba nti nno okuvuma babasasula. No, naye yasooka kusasula Don Asiya okumuvuma. I'm just asking. Sobola okesa comment section otuwendowoozayo ate n'ekirala mu bisaga zino zonna eza Don Asiya oyigamu ki? Nina obulumi that I'm trying to say out because of that girl, because of that lady. Wayimirya maaso gange nakeranga nenkulaba buli ku matango ngamba ngenda kusaala Smart. After insulting people on lives, after traumatizing people's lives, ngokiria kumusalo. And I was like, look at them. After doing the shit on people's lives, tegera wavayo no ngamba nti nze nebaka ne kitange era ndi musiyazi. Era no ngamba ne kitange yali musiyazi. You made me sleep on my mom, a person you didn't know. I warned you. I'm not God. Sesiri katonda ku decidinga bulamu bwo. But you have a lot of people to apologize to. Si Maclean yeka. You think Big Joe is happy with her? No. Words hurt so much. Together. Words hurt so much. Together. Someone is asking me olutalo lwatandika lutya atuko okwogera ebyo byonna katika mbabuli olutalo lwatandika twali tusasula rent twali tusasula ebiseera ebye-20 mu meka eza rent 25 oba 2 something I don't remember but it was 20 nasooka ne muwako sente zaali za kitundu. Omanyi bwe tubeera mu community bwe twali twajjayo enju nga yaffe basatu naye nga tumuyinanga omukulu
gwe tukwasa sente atuuke Warandi Road biki ebityo kati nga mwako sente kitundu nga mugamba kanso nga mayize bimaliza I'll give you the money later nga waita wina ku bili nga sinazimuwa nga mugamba manyi njai na byemaliriza nyenda zikuwa okwo yava. That girl comes out of nowhere. Teyankola nemugamba naye kati obusungu bonna buvuddewa tegeera ekyo nenkivaako. The real cause teyali ekyo tegeera. I tell you, Asiya and the friends, you have a lot of people to apologize to. Tegeera tuyina obulumi olaba watuuka okufulumya Big Joe n'omufulumya mu nyumba. All the efforts Big Joe yakola, I'm not here to speak for anybody, okulaba nga tufuna ennyumba eyo n'omufulumya ennyumba eyo nga he did almost 90% mu kunoonya ennyumba n'omufulumya ennyumba eyo. Oli mubi. Ngoye n'atamanyi Big Joe yoyo omuvubuka gw'olaba ali naye mu kifaananyi awo. Big Joe bavudde Wuno Don Asiya ambeereddewo nnyo okuva mu nsonga za Don Muhammad ng'akyali Saudi Arabia mu buli luto lwa Asiya nga yeenyiga mu buli mbeera nga yeenyigawo afuba olaba ng'akola lives. Don Asiya baafunye obuzibu ne bamusondera ssente era nga ne mu kugenda e Dubai Big Joe yaliwo nnyo mu nsonga ezo era nga bamukima ne ku airport naye olaba yatuuka n'okuvuma Big Joe. Kyewuunyisa okuba nti ne saa za kati nti abantu abamuwolereza kati ate be batono ate nga ne muganda we yavuddeyo najjeyo bwino. Ngenda bikuleetera mu party 2 naye katusooke tumaleyo story eno. Mama woyo demo olaba nti oyo Don Asiya amanyira abantu. Mama wo atunda menvu embaali. Wallahi where I am in life wallahi nemuteekayo teryayinza muddeyo kaboyo okulekanga nabye tinaaveeyo. Bulijjo Don Asiya avuma abantu nga nze nange anvuma nga itsoke naye olunaku lwe yavuma Zairus mama we malaya. Nange bwe bityo byavuma mbugwe lala abasajja abakwebakako bebe bakane ku nnyoko. Video njirina ne fulufiga munoonya kati bwe muleke babale video njirina agenda muleka olaba tuyisaamu ko ku gaali nze ne fulufiga. Don Asiya wakomerawo nze ne fulufiga by force by fire we are besties. Nina soka teka an enemy to my enemies my friend. Nze my enemy is my enemy. Wacha matako yake. Ndai. na muna asoboka mu Encha tala paka last abasajja batwononye naye nga luwi kye kikusuuza ku bitanda bya promotion. naye agezeeko yeebiriwooze nawannaku waabwe balina okulusondera ebyona byogera ebintu ne biswala agenze n'ayogera mbu ekitanda wasonda busonzi n'enzijayo risiiti eziraga nti ekitanda nakisasula fuulu. Ayinza okuddamu lwaki oba omuprovinga n'omuprovinga wandi mulese omuleka n'aswalira mu kigambo ki wasongalana olwa app eno badira experiences zaabwe ne bazikuba abantu abalala. banaye we twabeerera ku TikTok edda nga tuba n'entalo naye nga ziri peaceful naye naku zino bonna entalo z'ennaku zino za kifakini wallahi bulijjo neogera ebintu ebitali mu makulu nga taswala na swala. entalo z'ennaku zino abaana balina depression zaabwe ze batuteekako soba nti nja kukola no nze kyenalaba kweno ape omuntu adira experience ye gyayisemu kati yalooza erinomo n'agireeta n'agikuteekako n'alooza naawe biyisemu yo understand wali abamu kufe nga ebyo experience tetubimanyi. Ndowooza owulira abantu bonna buli amwogererako afulumya busagwa bwereere kubanga buli omu yamuvumaavuma dda n'amusesebula abalangidde obusiyazi abalangidde okubaka ne bazadde baabwe abalangidde n'abazadde abaafa bonna abavumye abasiguzzaayo
kwegamba bingi wesanga munange bebimuyisa mbeera gyayitamu kubanga mune Katonda asasula tomanya si buli gwovuma nti nagenda kuvaayo akuddiza ebivumo abamu bakolima abamu bakuteresa Katonda so Katonda ayinza okusasulira awo. Omulenzi ono agamba nti nnyumba bagisasula babiri bwe bayaniriza Don Asiya mu Dubai naye yavaayo oluvannyuma lw'okufunamu obuzibu obutonotono nti mune sente ngenda zikuba mu bbanga bw'eki ne bwe liti kuba oluusi bigaana kuba bamulondawo nti gwe balina okwasanga ssente okuzituusa ku nannyini nnyumba. Munnange bye yamuvuma byali biyitirivu nnyo era sooka weewulireko. Yenkwate ku n'entambula ngenda ssaawa 8 ne uniform gye nali nnyunyukiddemu ku mulimu gye nalimu nenkwata n'entambula ne ngenda. These are things I don't even come out to say on internet. But it was too much for me to handle. I said like let whatever comes. Ekijja kijje. Segera. Sometimes we have to speak our minds and you relax at least, but it doesn't mean that you forgot. Bwata so de kuyigira ku nsobi z'abala yigira ku zizo. Look in your past and see what you did wrong. Neze nkubuulira nkulayirira whether is sympathizing with that girl. Nzatenze kisinga okunuma. Ebimu kubisinga okunuma mu bantu abasympathizing n'oyo omukazi. Nti off camera we baba tusisinkanye they talk the truth. Nti ene wabula gwed Asiya mubi. But when they look into camera they are like forgive that girl. What the hell are you doing? When they look into camera, they're like, tumusonyiwe, bichi. When they're off camera, you meet somewhere. Mwana smart. Demu tugezaako mwetondera abantu. Naye demu yeeyisa bubi. I told you. Nze nkubuulira. You guys, mwete mumanyi. Era nze nawona yawonera katono nnyo omusango gwe yali soso okumuteekayo mu Dubai. It was me naye nagamba okay kambirekere Katonda. But I tell you before you apologize to me and the people, a lot of people botadde mu bulamu bwabwe. People have cried from the people even abatoka babrisha bakabye bafibi bakabye mina akabye vibes muchala vibes aviator bichi etc. bakabye because of one person and you're like making lives non-stop every day, each and every day. Forgive man sonyiwa nzembabulira mu bantu abali badde basoko sibisoyo omuwala nze boza Big Joe boza Rama n'abaaliwo. Ekyamazima munsi muno tugezeeko okusiima, tugezeeko okuyimirira n'abantu abagezezaako okutubeerera, abagezezaako okuyimirira wamu naffe mu mbeera ey'obuzibu, abagezezaako okutuyamba kubanga ekyamazima omuntu akubeererawo ku ddungu abali ku ddungu nga tebalina babeererawo we basobola okunyumiza we basobola okubeera oba omuntu akubeerawo mu nsi etali yiyo kwabanga abantu we balinnya ku nnyonyi beeragamu oli abeera ku ddungu nakugamba najja bw'omu sirina gwe najja naye buli alina eddungu abeera muntu mukulu osobola okukola kino osobola okukola kiri. So olaba Don Asiya abantu basobola okumubeerawo nga tebalina nawe bamuyita nga basinga ebiremererwa bagenda mbwa amalaaya. Don Asiya ne bamubeererawo ate oluvannyuma n'abakola bw'atyo. Ekyamazima si kirungi yadde n'akatono. Emboozi mpanvu naye nsaba tugimaleyo ate tulyoke tudde ku kiddako. Asiya kino nkyogera sitya Katonda mwenna abamusupportinga. You don't know the person you're sympathizing with. Timonkubuulira tosulangako yadde wiiki n'emu na Asiya mu rumu emu. Asiya mwatandika okumulaba. Asiya nga amaze okujja e Dubai nga tumaze okumubeesabeesa. She gained her confidence. N'olunaku lwe yayingira mu Dubai timo temumanyi lunaku olwo. Yayingira mu Dubai ssaawa 7 ogw'ekiro nze ne Big Joe. Fe twaleta Asiya waneno. Sigenda gamba nti nze namuteeka mu sente no, but newe okusula fe twegayirira omukyalo oyo gwe twali tusula naye kuba teyalina sente yadde ez'okupangisa wasula.
kuba ne sente zamuyingisa wanene za visa zali za kusonda naye no buli akaliri ke yasulako ka single bed na nyine nyumba yali akaganidde ne tumwegayirira ntumugamba nti no sonyuwa yamba ne tudda kugwa okulya nga wemba sirese kyakulya Asiya talya bwemba Big Joe talese kyakulya Asiya talya tegera fe twamuwane sente wallahi ndaira nti akatonda nze yakwata sente obaddira muzaali oba 5 oba ameka Asiya natandika ofumba ekigere wano mu Dubai kubanga mu nyumba mwe twayitubeera walinga wabatamivu abajja ne banywa bia waabwe be Red Horse natandika balisa ekigere wallahi nze nakwata sente zatandika ka business yake yali atandise wano mu Dubai abaliwo banjulira Nalongo Disani Big Joe abalala sibajjukira mannya kuba twayo Canada nze nakwata sente ezagula ekigere kyasookera ddala Asiya kye yatandika okutunda waneeno. That is all the past that people don't know. Nga atandise okutunda ekigere akiguza abatamiivu era nga nzikobawo ne tumubuuza baalidde nga buli obalwaliro nga buli lwakumeka lwe bajjanga ne banywa abaana abo twayitubeera Jumeirah 1 bana wabalwalinga lwakubiro balwakuna nga bajja ne bali ekigere n'abaguza baguzizza ogera dira mu 5 gakoze dira mu 10 mu mmeka and he did that consecutively nga tanabana kuvaayo nnyo kulaga abantu nti nali mu Dubai asi ne smart wafunyeyo neke nyini nanonyeza Asiya omulimu nangamba amanyo sibe enviri ne mufunira omulimu gw'okusiba enviri one saloon najizira nangamba nti nze njagala free mulimu nga tegunfuga bagena kunkolya visa tebagena kunkolya visa kuba nalina freelance bichi ne mufunira omulimu gw'aba China ne muwa connections no mwale yali amba China side ze ya Japan those days nagano genda yagenda in fact yagenda yo ne transport ya mutwalo okugenda ajimani mu ba China. I'm bringing out this because of the words he said. This would be personal. Abatasinga mwizo kungamba obulumi obujjawa ku muntu oyo otegera. I'm trying to tell you what I did for that girl and what she paid me. No obulumi bwe nina ne mufulira omulimu gw'okugenda ajimani akole mu ba China ebintu ebya China mubimanyi ebi computer biki aba typing. Nga tugenda okutuuka ku nkomerero ofunamu kyakuyiga kimwe ne story ya Don Asiya yonna engeri gyazze alumya abantu ab'enjawulo abavumisiza abazadde abeebasizza n'abazadde baabwe ayogedde ebigera n'ebidda ebinene alese obusungu ku mitima gy'abantu ofunamu kyakuyiga ki eri ggwe oba n'enkuza gye wandikuzizaamu abaana bo kuba nakyo kimataringa munnange katuyongerayo tutuuke ku nkomerero ate clips endala oba ebirala tugenda birita mu part 2. So kati nawulira nga Asiya agamba mbusumanya poliisi ebadde ekwata mbusumanya nga neegira mu mulwano mu kwesikasika ne poliisi oluggi ne lunkuba. You get and they are supporting and helping her saying that rubbish. Tubadde tulwanagana ne poliisi entwala tetwala poliisi eno tebalwana poliisi wejja ku kizimbe ebafulumya peacefully gwe eno poliisi eno si ya Uganda poliisi eno terwana nze nkugabe Maclean nze ngambye abantu waneeno if you had the guts to go to police and omanyi poliisi ya wano bwetiika nze nawemba nali sina biwandiiko kyenakola nze butaddiza Asiya butayongerako ne weyagenda ku media kuba ate poliisi ya wano kasitemanya nti like omuntu they are trying to shame their country ku media kuko they want their privacy. As I showed the police the video nebalaga how she's bragging on media nga asiga ekifaananyi ekibi their country. Yes, ndabyogera sirina biwandiiko but I have my rights. I needed justice. Of course, yeah. Katino abantu kibatamanyi ndi police ya waneno gwagenza okulopa oba oyinachi oba toyinachi because I've also ever nage nali ndopyeko omuntu waneno ku police ya waneno actually I had even to call najja police nejja waneno then omuntu nafukamira kuba ogayo yali agala kunkuba yali na Nigeria yaberanga waneno wembeera wenalimbeera naagala okunkuba then I called police silently abata nafuluma gundi vira mwendi nga police ze omanye yawane inobwangu police that day the police was so sympathetic ndi yambuza guy kukanyama ke yaina na kabode ke yaina abamanya abana bakuba gym yafukamira na netondera before the worst went to the worst. Same thing
olaba omuntu akwetondera ate n'amala n'atamanya nti no n'ata respecting what they did. Awo oyo omuntu tomusonyiwa. Nze era Asiya, that's why saamusonyiye. Actually you people bagamba nti ki nze Asiya saamusonyiye but najjayo keesi when najjayo keesi ne bambuuza oyagala ki ne mbagamba bamutikke. So kati mwenna bagamba ki yes najjayo keesi so that asigala waneeno. Because wojjayo keesi bakubuuza ki kyoyagala oba olina okufuna obwenkanya. Ne mbagamba mumutikke. So that's my case was here. Dubai. Let her go. Tewamusalidde gwa kufa. Let her go. Actually, I'm so happy for that. I'm so very happy for that. Let her go find somewhere else. Oba agenda Kenya, oba agenda wherever they go. Let them go. At least agende yandogereyo akole byakola. Oba agenda kuloga aloge whatever she can do, but okitegeera Maclean, we have kati nkugambye abantu bangi nnyo. That girl nga yakatuuka waneeno nga wemba ntambula n'oyo omuwala by then ngami naye twali tusula Jumeira 1 ennyumba gye twali tusulamu nga tenakwata muliro. Okitegeera nga yakwata omuliro. Yeah, ennyumba yakwata omuliro. Omuliro gwava ku AC and whatever negukwata masanyalaze. That girl nga n'okutambula kwa yatuuka waneeno mu Dubai in a silent way ne tumukima ku kisaawe Big John amuleeta n'amukima ne tumwegayirira wantu kuba n'omuntu yali ayagala omusuza nga tamwagala kuba yali amanyi characters ze nga talina de 10 ne tumwegayirira n'aluga ne tumugamba suze ne mukwata ya nga tugenda ku nkomerero y'eno story. Don Asiya yamandiriza nga yagala kufumita ate banne Biso. Naye olowooza abakubafumita Biso mazima ddala nga omanyi poliisi y'e Dubai yandivuddeyo mu kkomera kaakati, yandivuddeyo saaza kaakati, era bameka be yandinyonyodde nti bannange munsonyiwe, bannange muneegayirireko, bannange mukoleko nti bannange Don Asiya ng'amaze okufumita abantu ebiso. Njagala osooke wawulirireko. Nze yangamba nsobola okufumita ekiso. The same thing happened to me. And she's very proud. Omanyi omuntu ali proud ennyo nze ndi mugisu, nze ndi muki, era nze nkujjawo. Ekisinga okuneewuunyisa. Nze actually kyova nze munaye nesonyiwa abaana ba ku media, sirina mikwano ku media. When I reached mu bed space yammwe, abaana bonna olunaku lwe najja enkeera nga buli omu agenda nansanga mu Roma, and I think Roma yali tasasula rent. Because simanya company esasula sinanyanga biki, all that rubbish. Because he wanted to come mu Bunabe. By then nali nonya roommate mu competition kange najjanga ku media ne mbagamba njaga roommate. But I think tayina sent by then because company yali temuwa sente. Nkimanyi bino byenjogera sigenda kubyejjusa. Roma company yali temusasula sente, that's why esawa zinaasabiriza. Kubanga ndowooza baali bamusuubiza weere nga bamusasulira akatanda awo. Kuyeyaŋŋamba bamusasulira akatanda tasasula ng'agamba omusaala tegujja, era nze yankabiranga nnyo ennaku. Bamutulaamino ne mbalaba waneeno nga neŋŋamba no. So that time Roma okumanyanga smart. Buli muntu yenna oba olinayo TikTok account, fuba nnyo olabe nga wootuuka mu buzibu bwe buti at least okiteeka ku media. Jana airport pickup nyongera bakubiriza mujje mu booking mu budde ng'obudde bukyali, tolinda ku booking ku ssaawa esembayo mukwano. Tulina free wifi, tugabana ebyokulya. Twesigale family tubalamuza airport bakulabe ng'olandinga, emiwendo gyaffe giri wansi. Muna abakomawo ku lunaku lwe Monday nga 24 mikwano mujje tutambule ffenna, tulina discount. Jana airport pickup namba yaffe 0704 44 45 80. Osobola okujja kwa tap oba n'otukubirako tukuzuulira n'omwagalwawo tukolera shopping ne delivery. Channel media ko chali, subscribe for more updates, like, share and comment. Welabira okunyiga notification bell obenga notified when take a video empya. Nyongera okubaza mwenna aba live days sange to the end. Nemula obulawo nga temubuskipinze mikono ndi musimu saka Katonda bye musinga okwagala.